kunga abasitule banyize kunga beyiwe ku nguudo bekalakasa 1 million March kunga Masaka Kyotera Lakai kunga Jinja Mbalala Kamuli Kotido Fort Portal Kampala kunga olwaleero nno enteekateeka y'okusitula bannayuganda okwetaba mu kwekalakasa 1 million March okujja ku General Kaguta Museveni ebibuga byonna ebya Uganda nga byekalakasa olunaku lumu essaawa zezimu eddakiika zezimu olunaku lulamba olunaku olwokubiri lunaku olwokusatu wiiki namba mwezi paka Lugendo Museveni lwandadduka mu State House n'asitulayo Njabala oba n'akwatibwa bwekaba n'atwalibwa Luzira ku mmere n'abitebya lwaki bulijjo atulugunya atta atuga akola ebikolwa era abba bannayuganda etandise era ng'eno eteeketwakebwa okulaba nga balondo beefaanaanyiriza ekiri mu Kenya nti omutandika okwekalakaasa Uganda yonna beri mu kwekalakaasa so si Kampala si Masaka si Jinja bokka wabula buli kitundu kya Uganda okusobola stretching General Yoweri Kaguta Museveni okumumalayo nga talina was concentratinze olw'okowulire bwateekako Njabala olwo bannayuganda beddiza obuyinza bwa Uganda era nga tutandise nga enteekateeka tuli Kyotera eno Mulakai kali tulina chairman Nyanzi muntu wa watu katuyiteyoko ate nga tugenda tusimba emyandira gy'abakulembeze abanaabawo mu Uganda empya kandi nga butandise erinnya bakadde baffe ndi musajja mumanyifu nnyo mu Kyotera wano nkoledera kai project on emyaka 9 kalisize manyi njukunju akasajja akawulize akategera local government akakolede mu NGOs enene akakolagana n'abantu mundabyeyo ate nkyajja I am still coming twagala tufuna obuweereza bingi ebisumbi abantu bawano munkubidde amasimu enguzi enguudo ate nabagamba bwebagamba enguudo nga bagamba enkuba ekyatonya mulindeko enkuba esooka ekole ki ekyo tukole enguudo wetulinyo Sekamanya Patrick. Thank you. Chairman nfunye obuzibu bungi oba oyagala kwesimba wati nebakuwobwa MC okwanjwe naye timunyingira bannakyotera kati si kirumira yali wano coordinator wa NUP ayogera abagalo bwa meya mu Kyotera district mujje meya ne sub county mweti mugenda kwogera kuba muli akadde mujje meya buli kisabo chairman bolaba omuntu atazze wano ekyati bakutawanya bannakyotera gwe mutalaba wano ekyati akola ki tabatawanya kuba bonna twabayise bonna kuba lwaleero ndabyeko nowekimanya kabonera bulijjo sikimanyi abakulu bano timukola biri linnya woyagala okwesimba tubeera ne discipline erinnya nze Sasa Geoffrey banjiri bakazaako kabula kate kuba kate mwabye Kalisto Town Council Mayor Tubbi erinnya Lusembo Moses Joe Kalisto Rural Sub County erinnya Nakiwewa Regina Kasali Town Council Lule Richard Kyotera Town Council Senkedu Richard Kirumba Sub County Semada George nzaaliko ndabika nkyaliko lwankola tukawo okamuleko genda chairman nakugambye tulina amagombolola 8 akati tulinawo abantu 6 tubulayo 2 gwe mulimo gwe tuli mu kukola mu kunga muddeyo akati abakansala muyimirire kansala ku district musooke mujje wano bweyagala genda kansala ku speed maje tukole maje bannaye chairman tugenda kakuuto tuve kakuto tugenda Lakai oyo yaliyo ate yakulira abakyala mwenna mujje bannaye ekyato tutawanya yogera linnya na gombolola erinnya Nakirewa Josephine Kalisto Lulo Kalisto Town Council erinnya Sonko Hasadi Ali nga njagala kukiikirira eggombola y'e Nabigasa
Mwogezi Patrick, Kalisto Town Council. Erinnya Namukasa Rema Kyotera naye Kasali Town Council. Erinnya Namanja Harriet Mugumya ndi kansala omukyala amanye nnyo na Greater Rakai kuba nze nasooka okuba omukyala opposition nga nze njuya Rakai yonna ng'omukyala. N'olwekyo nze ndi kansala okuva e Lwankoni. Kaakati ndi ekisanja kino ngenda kwezina emyaka 15. Nali lulinga ngenda ngo buli omu ate opposition omunywevu. N'olwekyo mu kulwana wano ate tujja tusimba n'abalala. Kaakati kansala wange ono omukyala ali ku Mulukayo, yes, ye deputy speaker ow'eggombolola. Kati wano tweyanjula bwe tunaba tuzzeeyo eri nze abalonzi bwe bagamba nti namayanja bano emiti emito nga bakwata bwe bagamba nti wano gwotusobola kuba nekululi nali ŋŋambye nti nkomye ku kyakubiri naye nali eyo ne banga nti agojja okusobola bayinza otuwangula n'enkomawo era mpangula buwanguzi nze. Mukama mulungi era obudde bwonna. Erinnya Nangonzi Gertrude Grace, kansala omukyala akiikirira omuluka gw'e Lwankoni nga ndi deputy speaker sub county y'e Lwankoni. Ku luutu eno nga nvuddeyo nzirire mama wange ono mu bigere naffe emiti emito tubeeko nekikola ki we bakomye naffe batandikira tulabe nga amagombolola gaffe neyanza nnyo neyanzeege. Kati bannagenda chairman Nyanzi abantu bano aboogedde wano tulina okuba abeerufu. Oli ajja wano n'agamba ayagala kaadi ya NUP ate nadde eri n'akola birala. Kyekizibu kye tusanze nnyo ekyotera wano. Ng'oli agamba wa kimyufu ng'atayambala green. Kati kyekizibu ekitutawanyiza ennyo ekyotera wano. Nsabamu abakyogedde mu maaso g'abantu timuddamu kuddamu kukola bintu ebyo kuba na wano we muli muyimiridde abantu babalaba. Tuzimbe ekibiina bwe tuba tukyagalako okututwala ate situkikozesa bukozesa ne tukisuula wali. NUP kibiina ky'abantu tuddeyo. Sebo nsaba ngira nkoma kwabo naye buli ayagala obwa kansala ku Ggombolola yimirira. Sebo tugenda Rakai. Chairman bwokkiriza nga mbayita. Chairman agambye muyimirire. Muyimirire abali eyo ng'ogenda ku Ggombolola ne ku Town Council. Mama Sembere eno tukulengera ate gwe gy'oli olede Kirumba. Mujjeko wano, mujje bannaye. Tukozese speed. Mujja kunsonyiwa olwaleero temunyeegira lwaleero magye bwe mulaba Chairman Nyanzi bintu byobe by'amagye. Ggombolola Town Council, kansala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omukulu wano Kalisto Town Council. Naye yalanze nnyo yakunza abantu yekka y'abababuzaako. Tweyanza nnyo Chairman Nyanzi. Njagala nakutuukako ku kitebe Kavule eyo. Our power, people power. Mwanyinaze nkulamusizza ate tewali agenda kunvuganya bonna bandekedde. Kansala ono mbayogera ina ekifo kyayagala yeerabidde wali nga bayisa abagenda ku district. Sebo abagenyi baffe mwenna nze neyanjudde dda nze Namani Susan nga Kalyako badde nsaba ngende ku district mu kifo eky'abakulu ekyabakadde neyanza nnyo. Mwebale nnyo abakulu bano wayogedde ono Kalisto Town Council nono Kalisto oli atayogedde. Kalagala waati mpeereze eno ku gulawundi abantu bw'otabeerayo. Ono wensasaga abikwasaganya. Sebo mukama wange abo bakansala boolabye nze sipiika waabwe wa NUP Kalisto Town Council komawo nga sipiika judde si deputy speaker. NUP people power, our power, people power.
Oyongera nkoti Kyagulanyi. Kyagulanyi ye president wange. Kyagulanyi agenda tula mu ntebe. Nkomawo ku kadi ya loop ku muluka gwe Kayanja Lwankoni Gombolola. Mwebale nnyo. People power, our power, NUP, everywhere. Kunga Chairman Nyanzi, kunga Madam Farida, kunga Honorable Javila, kunga ra Elinya ebadde ne yanjudde nze mbadde ku Gombolola ngo wabavubuka e Lwankoni naye kati ngenda ku district ekyotera ku kadi ya National Unity Platform. Ono muwala chairman ye personal assistant wange. Kakati nsaba chairman kwatulira omukulu ono atukoledde omulimu mungi nnyo naye tatera nnyo kwagala kamera naye nga akola omulimu mu kyotera ate tumwagala nnyo. Mr. Lukwata bw'oba osiimye ojjako wano oba tosiimye oyimirire. Ono omukulu yatukoledde yakola ne Greater Rakai kati yali mirimu gyonna egyakyotera nga secretary waffe. Abakulu tubaaniriza mu Kaliso Town Council. Neetonda yakadde kampsteeko tuseretireti emirimu gya gavumenti nga gimpita mbadde n'olukiko lwa management era mmaze nentuuka Adamu Farida mpwaniriza Chairman Nyanzi mpwaniriza ne botambudde nabo ekintu kikutte era tukyakitwala mu maaso tetuterebuka bannakyotera bannakalisizo tunyweredde ku nsonga mbaagaliza enteekateeka zino ozitambuza obulungi naye kakuuta eyo gye mugenda nja kubagoberera nja kubasangayo nja kuva mabega naye nga yonna nina okulamula disitulikiti okumanya ebigifaako erinnya Lukwata Emmanuel kyatayogedde nti atuteekamu ne kasente. Omukulu ono weebale nnyo ate wamulamwa nnyo ddala. Yali digesito waffe wa disitulikiti kati secretary waffe wa disitulikiti. Sebo chairman boolabe bazze wano baŋŋambye nti gwe bw'oba oli wano omala buli kimu. Mbadde nga sinnakuyita nga nsaba ekintu kiggwe bannakyotera tukimale olwaleero tutambule tugende mu maaso. Nga nsaba Mr. Mwogezo ajjeko wano, Mr. Kabugwa ajjeko wano. Bwe kiba kiggwe keekaama kempulidde era nti bwe basiima ne bakimala olwaleero n'abakunzi abawe t-shirt. Sebo Chairman Nyanzi Ssabakunzi w'NUP nze Mwogezi Patrick Wago ndi memba wa NUP ne kadi y'NUP njirina. Mwami ani yagimpa oyo yagimpa kadi y'NUP nenfuukira ddala memba omujjuvu era Sebo ndi mwetegefu okukwata kadi y'NUP nga neesimbyewo munaabanga bagimpa. Nze Chairman Kabugu Joseph neyanjudde dda wano naye kenjagala okuyisaawo katono kali kamu timbadde n'ekiriro era mukwano gwange nnyo era twatambula ffenna naye obutakkanya waffe waliwo we buli butono nnyo naye ate abantu bo balowooza nti oba towagira Kirumira toberawo NUP ekyaleegi erye nti Kirumira oba tomuwagira olwo toberawo NUP. Eyo point se omwami yange ate nkulu nnyo n'olw'ensonga eyo ono simwinaako muto wange simwinaako muki naye politics bwabeera Ssaabasajja Kabaka wange. Alabika t-shirt ajagadde ayagala t-shirt asigale wano honale bajja amukwasa t-shirt.
Wanji njagala balabe president Mr. Kabuku. Wanji alimba Yes, omulabi waffe aliko akaseera kano bweti embeera bweri tuli kyotera eno tuli kyotera mukunga tuli mu kutambuza our power kakati bw'oyambala Kyagulanyi n'omulyamu olukwe obuzibu bwa bulabise owa kamera sembera waliwo n'abakunzi azze kufuna ekifaananyi kale ekifaananyi kiwedde twekisannyo n'abakunzi webale nnyo ate dijja alina byayogera bizitegeera kakati sebo tuddeyo tutuule chairman nsaba abakulu abagenyi baffe ate nga bagenda tukolera omulimu munene nnyo bajjeko wano emaaso ensi balabe Honorable Kanyika ali ku ssimu naye nsaba ajjeko wano Honorable Sebina kuteesa betwaze nabo bannaye abatali bekyotera mujjeko eno emaaso banna bakyotera balabe olutabalo lwe muliko eyo bamanye na biki bye mutambuze eyo Honorable Sahuya abakulu bano chairman omuliraano gwokya bbiri ate batubeereddewo nnyo bannakyotera mukubira ku bantu bano mu ngalo bazze bayise egaali mu kimanya kabonera Ngendo Mukungwe ne bagiyingiza wano bateekamu ssente bateekamu obudde naye bagenda tubulya erinnya lyabwe kuba lwakadde bakimanyi kuba nabo tugenda nabo ekakuuto bagenda kwogera erinnya lyabwe nawa gye batukolera emirimu speech yonna Honorable Kanyike yajja ogigatta awamu. People power! Our power! Omulundi oguwedde abantu b'ekyotera n'abeerakayi mujjukira nze omu ku baali kakiiko akaali kasunsula akaali kabuuza ebibuuzo abeesimba ku kaadi y'NUP be nali nabo bonna baali basajja bakulu nga nze ndimu omutoototo naye ku mulundi guli twabulamu okunyigako bwe twatusunsula atugenda kumala kunyigako emmwanya erimu omulama gye tuteeka mu kisero mwebale nnyo mwebalire ddala. People power ane mwongeremu ku maanyi. People power our power kakati njagala kubategeeza banakyotera banakaliisizo bwe tuba tugenda mu lutalo luno anaasiba akawogo ke kasibe ayina ecupa ye ey'amazzi giteeke ku lukugunyu wano bw'ojja wano olina okulaga ki amaanyi tetwagala kukerebera nga tuli mu nsonga zino eza NUP eza Kyagulanyi. People power our power nze Lubowa Sebina Javiira nze Lubowa Sebina ndi mu Ngendo Mukungwe. People power sonyiwa katono omukulu ono njagala mmutegeere nnyo abuzeemu okutegeerekeka naye nze ssebo mwami Kirumira mbagambye nze Lubowa Sebina Javiira ffe tuli mu kutereeza Ngendo Mukungwe ebirizibwa ebiri mu Ngendo Mukungwe mubimanyi ngenda okujjawo ebizibu ebyo manyi eno tewali mazzi ga mudumo amazzi ag'omudumo tuteekamu empeke bagiyita kuroliini kati nze kuroliini ow'amazzi ga Ngendo Mukungwe nze ngenda okutereeza Ngendo Mukungwe. People power mwebale nnyo. People power our power NUP everywhere kunga Uganda kunga Kyagulanyi kunga
Sawia Kunga. Nze Nanyonga Sawia nga ndi chairperson wa masomero ga Masaka City gonna mukunga nze nga kunga aga primary aga secondary era bonna be registerinze danga ba member ba nupu abayizi abasomesa banaye banakalisizo mbebazo okubeera nga namwe mwekunze mwebale resilience mbakubiriza mwongere okukunga paka kuwulira bubi nze nzija ku kibo kya Women MP Masaka City na lo Kunga NUP kunga kunga Chotera kunga kunga chairman Nyanzi kunga kunga n'abakunzi kunga kunga Chotera kunga Kimanya Kabonera kunga basebo ne banyabo nze munakyuka takyuka Patrick Tessa agenda okukiikira Kimanya Kabonera amaanyi mangi chairman Nyanzi omuntu kukola ne banakyotera nsaamongeremu amaanyi n'okwagala President of Robert Kyagulanyi n'okuwagira enkola za kunga mwebale nnyo. NUP everywhere. Katuga Musota Zinunula focal person wa Masaka City ate chairperson wa Konga mu Masaka City. Na bwekityo sebo Ssentebe wa Konga mu ggwanga lyonna nga bwendi ku mawulire wano nsaba kino nkyogere nga Katuga omulimu gw'otukozeemu mu ggwanga Uganda n'oleka buli kimu ne weerekereza buli kimu n'osalawo tuzukuse wadde nga waliwo abakusinga amaanyi ssente bali mu palamenti ate nga bagamba tokunga. Nsinziira wano we tuli nkusaba okkirize obeere road meya wa Kampala. So tweyanziza naga mawulire mpidde gasanyusa abantu kakati ndetendete kweta omubaka omumwaka ow'ensasage era kakayimba kemuwulira yagenda tuyitira chairman Nyanzi ate chairman Nyanzi atwanjulire omubaka ono wankizo nnyo mu kuleeta Masaka mumwongere mu ngalo era yagenda okugamba ku baana ab'ekyotera abataasayinize lwaki tibasayinize sebo Honorable Kanyike ate nga gwe minister mu gavumenti ya Kyagulanyi nkuyita wano ku ttaka lya Kyotera otuyitire chairman Nyanzi ne ttiimu ye enteekateeka za kulabanga tujjawo gavumenti ya Nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni eggwanga lyaffe lisobole okugenda mu maaso, eggwanga lyaffe lisobole okukulaakulana, eggwanga lyaffe tusobole okulizimba, eggwanga lyaffe tusobole okulyeyagaliramu, buli muntu yeyagalire mu Uganda awulire obunnayuganda wamaggwe ng'abufiiringa era nga mujjuvu mu bwo ng'omanya nti ensi yange ngirinako omugabo ng'ogamba bugambi nti ndi munnayuganda buli omu nakkiriza nti wamu oyo munnayuganda kubanga oba olina eddoboozi erivaayo ne lyogerera ng'omunnayuganda era nga liwulirwa so singa ebiriwo olwaleero mu gavumenti ya General Kaguta Museveni watufuulidde abambula watufuulidde ebitagasa mu nsi yaffe mu nsi yaboobwe ne tubanga ffe abataazaalo abantu nti nno ffe tulinga oba bisolo oba biki tulinga bannawunuggu mu nsi y'abajjajjaffe kyayagala kyatukola yasalawo obe mulamu yasalawo obe mufu yasalawo obe mugagga yasalawo obe mwavu yatusalirawo nti kati gwe kankuwogaggawale gwe kankuggyeko oyavuwale obeera ne kampuni yo oba n'ebyobugagga byo ne bizinensi yo n'agirinnyamu n'agisuula paka wansi oba ne bagikubbako n'osigala awo n'osibwa n'okusibwa ku ebyo byewakera enkyalo tekawo amagezi g'obwongo bwo n'okola okubibeezaawo ne bikusibye watali musango aye n'ofiirayo so Uganda gye twagala okuvaamu Uganda etaliimu ssuubi Uganda etaliimu lugendo
Uganda yagala tufuula abaddu tubeere mu Uganda erimu essuubi erimu olugendo Uganda erimu okukulaakulana Uganda erimu okwagaliza n'okwagala Uganda erimu okuwa ekitiibwa obulamu bw'abannansi Uganda erimu okuwa ekitiibwa munnansi ng'alina obuyinza so si mukulembeze ng'ekintu kyomu mukulaba Kenya kyazimbwa buzimbwa okubanga abantu beboogera omukulembeze awulira naffe tulina okukizimba abakulembeze babeere nga ffe bakama baabwe nga bwe tugamba nti no balina kugamba nti oba baagala oba tebaagala nga bwe tugamba nti ca no balina kugamba nti ca oba baagala oba tebaagala naye ekiriwo leero bwe tugamba ca bo nga bagamba munaatukola ki kati nno tulina okuzimba ensi nga tulina obuyinza ffe abaana ba wano kyekino Chairman Nyanzi kyaliko kugenda ng'akunga eggwanga lizuukuke tufune obukulembeze okuva ddala eri ku byalo tubeere nga buli wootuuka ogambe nti people power ne bagamba our power ng'ogamba bugambe nti bannaye katutandike ne batandika ng'obukulembeze buva ddala eri wansi ku byalo n'olwekyo enteekateeka eriwo 1 million march in pipeline sawa yonna kintu kijja kwabika mbaagala nnyo Omukama Katonda asaba akuume tujja kuba tuddamu mwera